Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Omulabi wa ABS TV atagivaako anti mwena mukimanyi bulungi nti yekuwumuza ebirowoozo banaye mujebaleko weekend egamba ki mugana mwalire ku ssente musiba mukola wiiki yonna ate ne weekend mugende mwalire ku ssente bintu byakufa byakuleka nga bulijjo tuba tukomyewo ne programu yo olugendo lw'omukwano nange kenyini Nambiru Stella. Mikono gyange njagala okubatangazaamu nti programu eno ebadde n'ennaku 2 olwokutaano n'olwomukaaga naye nga yaggiddwayo olwomukaaga tusigazeeyo olwokutaano lwokka. Programu nyingi ABS TV buli lunaku ebaleetera ebipya kati waliwo ebipya ebyazze kati katusigaleyo ku lwokutaano lwokka tujja kuba nga tubafunira repeat olwonja kuba ndibagamba olunaku olunaabangayo repeat nga bulijjo tukyaza bagenyi baffe ab'enjawulo nga batubuulira olugendo lw'omukwano boxside yaabwe omukwano gubayisiza gutya balutambuddemu batya omukwano gutegeeza ki kye bali neero nina omukyala ndoza mujjukira programu ewedde twagamba ngenda kubanoonyeza omukyala nengezaako buli kisoboka nenkola buli kimu omukyala no nemufuna omukyala no madde munoonya nga naye annoonya yagamba nti programu yagiraba nze nga sinana kumunoonya yagamba nti yagiraba olwokutaano nannoonya nga nange munoonya mukama natuyamba nesobola okubeera nga twekwasaganya naye ku saidi ye kamuleete tulabe ebintu ebyo byogerwako ki ddala kituufu omwana ayogerwako nga we mwabiraba ye agenda kuba nga tuwulira ekituufu kamubatuuseko mikwano gyange. Mukwano gyebaleko kale nnyabo naye gyebaleko kale nkolabika bulungi webale kusiima nnyabo maki kyokozesa tobabuuse ogenda kungambako nga tuvudde mu kamera okitegedde kakati ogamba wali onnoonya bubi mulabi wange nandaba omukyalo ono ffenna twali twinoonya bwe twava wali mu programu naye nti ngenda kuba mu kunoonyeza tulabe yatubulira ebibye kumbe naye yagirabye ku TV ku lwokutaano nga naye annoonya munoonya bwannoonya najje ewuwe waka omwami yampa endagiriro oli gwe twali naye nenzija nagenda otuukawo nga baŋŋamba naye ate azze kawala ku ABS TV naye annoonya bwetyo ne tusobola okubeera nga tukwatagana kati leero mubatuusizaako tulabe amazima mu kintu ekyo geegaliwa. Kakati mukwano nga bwe waŋŋambye ntuyagala kutubotolera amazima mu kintu ekyo ndowooza abalabi baffe ku lwokutaano mwalaba programu eyo abatagira bagenda kuba babadizaayo musobole okubeera nga mukaching up n'otugamba nti oyagala kutubulira amazima geegaluwa byali bitya byatandika bitya gwe n'omuntu oyo. Nnyabo nsanyusa okulaba nnyabo era nsanyuse nnyo okujja nti nange onnoonyezza nga nze bwe nali nkunoonya kati nga mbadde nzija nange ku kye nalaba ku lwokutaano nga njagala nange nzije nange nkibagambe naawe otubulire sayidi yo nange mbabuulire sayidi eyange kubanga nze omuvubuka ng'engeri gye yali ayogeramu nti nga we namuwulira nti nno ng'agamba nti omwana gwe nnina wuwe nali sisobola kugumiikiriza nga sisobola butabanoonya kati bwe neebaka omukazi mugamba omwana wange ngamba si wange kyokka ate bwe neebaka empewo ziŋŋamba jjayo omwana ebbali omwana amuleete mu kika naye kaakati nga si kituufu kyogamba yakusibako matugambuzi kuliisango yansibako matugambuzi kuliisango omuvubuka oyo nzijukira nti oba nnyinza okubuulira engeri gye yajjamu soka otubulira ajja ate waka omumanyi otya mukwatagana mutya omuvubuka oyo twali tunoonya omukozi ng'omukozi aliwo house girl nga emirimu tagisobola omuvubuka oyo neŋŋamba bba wange tugezeeko okunoonyaako omuntu omulala asobola okuyambako kawaka ng'okunaaza ku madirisa okusala ku miti okusaawasawa kawaka nga era naye oba olabawo omuvubuka oyo ne tumuleeta neŋŋamba bba wange nti tuweerezeeko ssente mu kyalo tusobole okumuleeta ayambeko munne ne tuweereza ssente mu kyalo mama wange waliwo eyamubafunira mu kyalo eyo mama wange eyamunfunira ne tumuweereza ajje kati mama wange we yamunfunira n'amusindika bwe yamusindika ne tulowooza nti tuleese omuntu ategeera omuvubuka ne ajja ne tumwaniriza bulungi nnyo awaka ne tumuwa ne ruumu mwasula twamuwa boys quarter eri wali wabweru n'atandika okwebakaawo n'akola emirimu gye nga era bwe omuntu wabazze nti akola emirimu gye yali akola mirimu nga kyewaka yali asaawasaawa asala miti kale n'okwoza ku madirisa bw'atyo
kagamba emirimu egy'amaanyi oli omuwala gy'atasobola era nga ng'omuwala era bw'alina okukola omuwala yali akolanga mu nju nga ye muwadde bweru kati nekijja nti yayagala okuyungawo section gye saategeera ku lwokutaano we nabalaba nga agamba nti omwana gwe nnina wuwe naye yali main point nga ye agamba nti omwana wuwo omwami wo engeri gye watugambyeko nti omwami yali bweru ebiseera ebyo mbu ate gwe ofunira olubuto ate mbu nno mbuyaku simanyi nga bwe wabiraba kati wayita omwezi nga gumu oba gumu kitundu nendolaba anti alwala yali agenda mu bivulu takyagenda asesema atuma kyavaamu naŋŋamba mpulira nkirabika ndi lubuto ng'omulaba ali ati embeera nga ziri zitya nga era olubuto kale yalina ennyama muno naye ngendolaba nga akyuse tali nnomo nga bwe yabeeranga nga tukola ki nga tukyekabala bwe tuba tugamba kati nendola okulaba ngami ali lubuto nakubira bbaawe essimu nti gyebaleko mwami beeyitanga naddaali namugamba wandika n'olubuto ekyo badde okimanyi olugwe ng'owulira nze mpulira so ate kati nange ekyansobera nange yali aŋŋambye nti Martin omanyi ebbanga lyetumaze nga tukola ekintu bwe kiti kirabika ndi lubuto simanyi na kyennyinza kukola muvubuka oyo embwa eyo emanyiira okumanya omulambo ogwo gumanyiira agamba nti omwana gwe nnina wuwe kati bwe neebaka omukazi mugamba omwana wange ŋŋamba si wange kyokka ate bwe neebaka empewo ziŋŋamba jjayo omwana ebbali omwana amuleete mu kika anti ye kwasinziira agamba ebbanga lyewafuniramu omwana gy'emyaka 5 egiyise kuba kati agamba omwana mwali myaka 5 mu bbanga eryo omwami yali bweru nga tabeerawo ate mbu mu bbanga eryo mbu wali wamuganza mbu gwe wamuganza n'omuganza bwe kyali kati nagenda olabanga ebintu bikyuse yali emere agirira mu boys quarter nga mpita nti Martin jangu tuliire eno naawe jangu nze omukyala w'omumaka ng'akuyita atya nga mpita nti Martin jangu lwaki oliire eyo wekanga atali muntu alimba kati omuntu oyinza otya okuleeta kati nga bw'onooleeta omukozi ndeese house boy yajja ajjidde na muniigiina teebereza embeera y'ekyalo bwetugimanyi ffe bonna we batyo we bajja yajja ajjidde muniigiina teebereza nemusembeza nemuwa ne luumu ennungi nemuwa waawo okusula nga wategeerekeka tugamba yali asula mu boys quarter okusooka bali bakwaka boys quarter mwali osula zaaliro mu bbiri nga sayidi eno ya boys quarter era nnyabo bwatyo bwe yali kati nyinza nti ate okuganza omuntu gwe nalabira ddala nga ajjidde mu niigiina ate omusajja wange alina ssente nawe olaba wetusula ndabawo maka gaagano ate njagale house boy yajjira mu niigiina sisobola anti ng'omwami taliiwo ennyonta yo tolina kyagikulya ssente ne bwoba nazo newankubadde ennyonta sisobola kwagala house boy sisobola kwagala muvubuka oyo nga we namulabazze bw'afaanana omuvubuka yajja omusiiwufu nga teyesiza wadde ku kizigo nze nga nebaka n'oyo nti mufunamu lubuto alimba omwana gwannina si wuwe omwana wa bba wange omwana wa mwami we anti kati yatugamba nti gwe kennyini gwe wamusendereza mpolampola nti ng'otuma ono omuwala ng'omutuma mu supermarket ezeewala ng'omutuma kati bwolaba ng'omuwala afulumye nga ye omukwatiriza n'omusenda n'omweyisayisa mu kisenge jawo nyambeko wano ebyomu kisenge kati mba ndi omwo amutuma essaawa nga 10 ono yamutuma mu supermarkets 2 ate zanjawulo ziri wala buli emu eri wala obufunza alweyo ate yamuwa sente ntono za takisi kati nze mba ndi awo nga mpita ngamba yingira mami nali nga muyita anti kati gwe muyita mami anti kati nga aŋŋamba jangu yingira konze anti yo ŋŋamba ki nga saagala yingira mu nju eyo omuntu atya mukama wammwe ekitiibwa bosi wange yaŋŋaanayo ko awakuwera emmotoka n'obeeramu kati ate olwenju alimba si bwe kyali nze ekintu yabijjewa kyogamba byayogedde bye yabijjewa yunga section era nga onoomanya nti kati weeyagala okwesiba ku muntu alina ssente ze kati alaba ndi bulungi ayagala kunyononera maka gange
naye ng'omuvubuka oli bwe namutumanga eri nga ndaba nti abona akooye ne muzijanga muyita naye ayambeko munne ng'era emirimu gy'akawe woogimanyi n'omugamba jangu okole kino nga munno bwagenze eri naye omuvubuka kati nagenza okulaba ng'ate ye annyungako section nti omwana gwe nnina wuwe si wuwe omwana wa bba wange sisobola kwagala muvubuka oyo engeri gye yajjamu sisobola mwagala ne bwakola atya ne bwannyungako section etya sisobola omwana si wuwe ne bwanaakola atya omwana wa bba wange tomanyi omuntu ajja ng'alabika bubi naye gyakoma okubeerawo n'omunyirizi we kennyini n'omunyiriza n'anyirira n'atandika okubeera nga kuba n'ogamba ekintu nno mwekiri nali nkigaya naye sisobola oyo yajja ng'alinga omulambo sisobola kati ekituufu kyekiriwa lwaki ye kubanza kimanyi omuntu okwesiba ku kintu wabaawo ensonga lwaki ye alemerako nnyo nti omwana ono we gwolowooza lwaki nsonga kyeriwaawo alemerako kubanga alina kyayagala okunnyonoonerawo kale tubuli ekituufu okweyagalako mweyagalako naye ng'olutto teyali kufunisa ekituufu kyekiriwa simwagalangako nga ye yatugambye kyaliwo nga n'obukakafu agamba ayinza okuba bulina simwagalangako agamba nange mbadde ndaba bulabi kuba ennyimba ze zinyumira naye vidiyo sinyumirwa vidiyo ngenda okulaba ataddemu ki bulumuovu ataddemu kitaata bulumuovu zeziti ezo zibeera za bbulu bufirimu batera buyita bw'abakulu tebuba bwa bbulu waba bulina obukakafu abuleete simwagalangako bavuddeyo eri gye yabadde atudde azze wano wendi ne mugambe entebe eri singo ate oyagala otuulewa ng'ositukamu ng'otuulamu eri endala yagaana nakanya kufuunamu n'atuula n'agamba ndera konzerwa mbwa osooka olinde gwe omwana atoolere oli maama wo va ne ku mwana kuba naweza emyaka 18 nagiyisa naye omukozi wa waka bannange omulabi wange ekituufu oba kyekiriwa kuba amazima matuufu nze saaliyo nange mpuliriza bye baŋŋamba naye kati gwali awo mu ddiiro lyo alaba ABS ekituufu gwe nga gwe omusango gwani banaye gwali oba omutuufu omulaba naye katugende mu maaso tumanya gye binaggoleyo tujja bba tutegedde omutuufu ku bbo yaani kakati nnyabo omuvubuka ono yatugamba nga bwe walaba nti olunaku lwali lumu n'omuyita mu kisenge mbu n'omugamba mbu jangu onnyambeko TV egudde naye nga maama gwe tolina manyi kyogamba gasobola kusitulawo TV ng'egudde era kyetaagisa kuyita mulenzi mbu yagenda okujja mu kisenge ennyambala gy'oyambaddemu yokka kyali kiti ekyo nali sigolola engeri gye sayina ngoye nnyingi nga sigolola nga olujooza owanika awo kasumaali nga biggwa kati mba ndi awo nga zze neŋŋamba ate anti kiki leero ng'ojjidde mu nayiti nambuuza kiki oli mwana muto togirabanga kulanga ko bambala nayiti tulanga kubalabako bambala nayiti omala obeera wano emyaka 10 nga tolabye bambala nayiti eno gye bayita nayiti konze mbadde ŋŋamba bulijjo mpira bagamba nayiti bajambala kiro nga bebaza naŋŋamba ebyo biveeko jangu nampita naŋŋamba jangu konze kiki nti nina kyesitegeera mu nju TV egudde jaga oginsitulireko ezito ngenda otuuka mu kisenge kye nga TV gyeri nga tennagwako naŋŋamba tuulaawo mwalimu akatebe mwatuulira okwekolako naŋŋamba tuulaawo ekyavaamu ngenda olaba ntudde ku mubiri ankola ati tukoleremu nze ebisanyi bimubunyebunye wali oyagala mpite muwala yali alina okunsanga nga nyambadde kubanga nali mu kisenge nali ndi wange nali mu nnyumba ate ne TV yali egudde ate nga nina kuyita ye ansituliyeko TV agimpanikire waggulu gye yabadde omuwala yali taliwo nga mmutumyeko ye yali aliwo ng'era nina omuyita ajja aginsitulireko agizze waggulu naye nga yo yali egudde ddala oba yali egudde yatugambye mbw ate yagenda okutuukayo nga ate TV weri bulungi waggulu nga tegudde mu kisenge kye nga TV gyeri nga tennagwako kati awo neyeebuuza nti wabadde omuyitira yali egudde alimba era ye yagijja wansi n'agyewanika waggulu kyogamba tolina manyi gasobola kusitulawo TV wansi n'ogizi ka TV nga kawewuka maama omanyi bwefaanana
nyinza okubeera mu maka bwe gati nga siina TV nene, gwe TV omanyi bwefaanana. Agamba wali togisobola. Nali sigisobola. Kale tukitwale nti wali togisobola. Naye oba wali togisobola, omuntu kale bw'oyita omuntu weebikkabikkako okuba oli teyali mwami we nga gwe bw'ogamba. Weebikkabikkako n'ogamba kati kaamala okufuluma nziremu mbeere nga bwe njagala. Naye yatugamba wamuyita mu kisenge kyate yagenda otuukayo naawe n'obikwata. Nedda ndi ku byaŋŋambiddwa naye kuba nze saaliyo naye ndi ku byaŋŋambiddwa gw'otubuulira ekituufu kyeki. Ennyambala gye nali nyambadde nga tesobola kumutiisa, nali nyambadde ekiteeteeyi kyange nga kikoma wano mu maviivi. Mba ndi awo nga zze ne ŋŋamba ate anti kiki leero ng'ojjidde mu nayiti. Kati ennyambala bweti eyina weekuswaza oba eyina kyewemula ku muntu nti nno nali nyambadde bubi. Nali nyambadde kiteeteeyi kyange nga kikoma mu maviivi era bwe namuyita ne mugamba nsigirewo ko TV nali sigisobola. Nali nyambadde kiteeteeyi kyange nga kikoma mu maviivi. Mba ndi awo nga zze ne ŋŋamba ate anti kiki leero ng'ojjidde mu nayiti. Era bwe namuyita ne mugamba nsigirewo ko TV nali sigisobola. N'agiwanika waggulu awo ne mugamba agizzeeko. Tewali kirala kye nakola. Ne mugamba agende. Kale ekyo katukiveeko kyaliwo ekyo kuba nze saaliyo sijja kulumiriza nnyo kyesaalaba. Kakati natugamba olunaku olulala eggwe watumanga omuwala omuwala ng'omutuma ewala ng'omutuma ewala ng'omugamba genda egindi emirimu gyali badde gikolebwa ono omuvubuka. Kati naye bambi nga yeebuuza ndi yagambye yakuyitanga oba anti. Nagamba anti emirimu gino lwaki tagituma nze. Naye yagenda okukizuula nti ekyatumisanga omuwala oli nga gwe oyagala aveewo era bwe yavangawo gwe ng'omuyita nga mudda mu nnyumba mu kisenge. Kati mba ndi omwo amutumisa wanga 10 ono yamutuma mu supermarkets 2 ate zanjawulo ziri wala. Buli emu eri wala. Obufunza alweyo ate yamuwa sente ntono za takisi. Kati nze mba ndi awo nga mpita ngamba yingira. Mami. Nali nga muyita anti kati gwe muyita mami. Okay anti. Anti kati nga ngamba jangu yingira. Konze anti yo ngamba kinga saagala yingira mu nju eyo. Omuntu atya mukama wa mwekitiibwa. Bosi wange yaŋŋaana yuko ya awakuwere emmotoka n'obeeramu kati ate olwo enju. Kyali kiti ekyo. Nze nga mpita oyo. Omuyita mu boys quarter gye yali. Simuyitangako. Era n'oli naye bwe yavangawo nga mmutumye nga naye era adda mu bibye ng'alina okukola emirimu egijenga era egyamuleeta we girina okuba. Simuyitangako mu kisenge ng'ali yekka. Ye nga yatugambye wamuyitanga. Simuyitangako. Ayagala kunnyungako buyunzi bigambo. Kyayagadde okukola kwe kwagala okukyankalanya amaka gange n'omwami wange. Kyova olaba ng'omwami wange ayagala okumanya ekituufu ki ekigenda mu maaso. Ayagala okumanya ebintu bino bikomawa, ebintu bino byali bitya. Ayagala okumanya ekituufu. Kyova olaba neesibyeko. Ayagala omutunjogera ekituufu. Wekitabwa kyekyo tujja na kumusiba omuvubuka oyo. Naawe goloza omuntu waliwo omuntu asobola okwogera ekintu nga takirinaako evidence yonna ng'akijje buzimu. Gye bali bwe bufirimu tobulaba nga wamukola kyennyo. Oli nga ayagala okwonoonera amaka bwe batebe batandika. Tolabangako mukazi ajja n'ayagala okwonoonera amaka kati oyo muvubuka mutwalanga mukazi. Era kyayagadde ayagadde kunnyonoonera amaka. Bw'abanga abadde ayagala nti ayagale nze sisobola kumwagala. Sisobola. Tugambye wamwagala dda ate ono omwagala emeka. Sisobola kumwagala mukazi munnange nga nze bwe nfaanana omukazi anyirira bweti nze njagala eyo embwa eyo eyajjira mu nniigiina n'olufufu nga lumukubye sisobola. Kale kakati omanyize nze njogera ng'ambibuuza ono twagala kumanya mazima bwe gaali. Kakati yatugambye ekirala n'agamba nti wali omuwa emmere ng'ogimuwera eri mu kasitoowa naye agenda okulaba omusembeze omugjeyo mu kasitoowa omuteeka ku dayiningi naye neyebuunya n'agamba nze ate ndi mukozi nakubeera erina abapakasi ate nze ekinyingizza mu nnyumba kyekyaki n'agamba tomanya naye mbu naye ye nga ye yasigala akyewuunya ng'emmere gy'olyako naye gy'alyako. Kati nagenda olabanga ebintu bikyuse yali emmere agirira mu boys quarter nga mpita nti Martin jangu tuliire eno naawe jangu nze akuyita omukyala w'omumaka sokoleke ng'akuyita atya
nga mpita nti Martin jangu lwaki oliireeyo wekanga atali muntu. Kiki lwaki wamusukulumya nnyo wato yali akola nnyo yali akusanyusiza? Yali okukikola ekintu ekyo nayagala kwegamba muyise ng'omuntu omuvubuka oyo kwegamba engeri gye yajjamu nayagala musembeze ng'alinga omwana kubanga noono owaawako omuwala era naye alinga mwana ninga nze amuzaala kwegamba nayagala mukwate bulungi. Omuwala ye tewamuleeta ku dining ye wamulekayo kyokka nga ye muwala gwe walibadde osembeza n'osembeza omuvubuka ono n'omusembeza lwaki? Kwegamba okulya n'omuntu si kibi. Wemba ngambye omuntu nti gundi jangu tulire wano ku dining si kibi. Kati bwe namuyita nti ajja tulire ku dining ndoza nalooza nti nno waliwo ekirala kyemba ngenda okukolawo. Naye bambi namuyita nga njagala musembeze nti omuntu ne house boy aba muntu. House girl aba muntu. Kwegamba nga njagala tubeere kwegamba tubeere ffenna babeere ng'abaana abaawaka si kumusosola kuliira mu kiyungu. Ayina kubeera ffenna tulire mu ddiiro oba ku dining naye si kubeera bweru alire bweru ng'omuntu ataliiko ki. Ate nga jjukira bulungi baamuleeta nga bamunkwasizza. Kati nnina okubeera nti nga muyisa ng'omuntu. Bwekyali nnyabo. Wayagala kumusembeza aleme gamba nti omusosola. Ate nga jjukira abaamumpa mama wange ye yamumpe abantu bo kati ate batya nti omusosola azzeyo amawulire nti ate nabadde muyisa bubi kati ate ekyo wakijjamu nti nate nali njagala nina ekirala kyenjagala okuyungawo yali alimba si kituufu kale kakati yagambye omanyi ndowooza bonna wabirabye nze nkujjukiza bujjukiza njagala tuve kimu ku kimu nga buli kimu otubuulira ekituufu ekirimu n'amazima gaakyo okitegedde yagambye nti emirundi egimu wamuyitanga mu nju oba yagendanga okuyingira agwe wamuyitanga si yagendanga okuyingira kati mwalinga mulaba TV yakinyonyodde bulungi mwali mulaba TV nga kuliko just TV bya bulijjo naye agenda okulaba simanye baziyita banana yaziise banana ndowooza n'ozijja simanyanga mukisimanya n'ozizza mu bufunze n'omuteeramu firimu zino firimu ez'abakulu naye muzitege n'omuteramu firimu ez'abakulu kati ye ne yeebuuza nti ono omukyala sibye singa yali aziguddemu gwe tuno yasanga byolaba ogammako kale naye bw'amala kumulaba nga atudde wali n'olyoka ojjamu n'okyusa n'oteekako DVD n'omuteeramu mu firimu alabe. Banana azigyemu mu kadikoda ate azitadde mu DVD okuteeka mu DVD saawa zigenda mwemu nga firimu za Samusi zitegeera emu eyaddi taata yakawungeezi ey'okawungeezi anti kwegamba bukwatirira obudde omukozi yamutuma mu saawa 12 11 kati obudde baali bukwatirira banana n'azigyamu mu TV mu DVD n'aziza yazijja mu decoder n'ateeka mu DVD n'azisa mu DVD nasaamu awo n'asooka saamu awo kasidi kaali ka nnyimba zaalina za Bebe Cool ne mugamba nze Bebe Cool okuva lwe namulaba ate nga tayagala bawagizi bemukwatako yanyiiza kolaki tamu kasidi akalala n'agamba nange mbadde ndaba bulabi kuba ennyimba ze zinyumira naye vidiyo sinyumirwa vidiyo ngenda okulaba ataddemu ki bulumu ataddemu kitaata bulumu ze ziti ezo zibeera za bbulu bufirimu batera buyita bw'abakulu kakati maama bufirimu omwana w'abandi omuto wamuteerangamu bwaki ng'oyagala mutendeka kyekyo nali nina okulaba firimu kubanga nali nina obulaba kubanga firimu zange nali nzireese nzaagala obulaba waali akyali eriye okubeera nti oba tayagala bulaba aveewo naye nze saawa eyo yali eyange ey'okulaba firimu kubanga nabuleeta nga mbwagala ate nange bwe nabuteekako nendaba nga naye era atudde ng'akyakoze eki ng'anyumiddwa naye nga tewali kirala kye nali nkoze naye nga firimu naziteekako naye n'atuula n'alaba ne tutuula tewali kirala kye nali nina obulaba kubanga bwange ndi mu nnyumba yange nandigenza bulabira ku mizigo nali nina bulabira mu kisenge ekyo kuba tugambe waliyo TV mu kisenge ekyo kale ne mu kisenge kyange nali siyina bulabiramu nali nina bulabi wenjagala wembulabira oli mumaka ndi mumaka gange wemba njagala ndirabira mu kisenge wemba njagala mu ddiiro kati nayagala bulabira mu ddiiro oba waali gwe tebikwata oba waali nze tebinkwatako yiya ndiye yavaawo n'agenda nga tomanyi nti bw'abantu bakulu tomanyi mbeera mwana gy'oyinza muteekamu oba nawe gy'oyinza kweteekamu ng'otudde wano n'oluvubuka lwo lwana luto lulina amaanyi gaalwo wali olabaye gwolowooza mbeera ki gy'ayinza okufuna
naye woba gwe tomanya tewali mbeera yonna gy'oyinza kufuna firimu olaba bulabi firimu n'onyumirwa ng'era bw'onooleta ka firimu newunyumirwa naye siyina mbeera gye nnyinza nze kufuna naye talina mbeera gy'ayinza kufuna gwateekamu nga gwe okunyumirwa kubanga bulijjo mbulaba wadde taliiwo bulijjo mbulaba bannange omukyala wuuno nze buli kyamubuuza ayina ansa yakyo kyekisinza okunsanyusa naye katuwummulemu katono tukomewo bwe tukomawo agenda kuba tubuli ekituufu nsonga ki eyeesibye omuvubuka oyo ku mwana lwaki si musajja muvubuka lwaki alumiriza nnyo nti ono omwana we agenda kuba tubulya kwe kyava katukomewo mukwano gwange omulabi wange kulikayo mukuumulamuko kakati tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga twagala tukyagenda mu maaso n'okuzuula amazima mu kintu kyaffe kino omutuufu ku bombi yaani katugende mu maaso kakati mukwano twakomye ng'okyegaana ogamba gwe ebintu bino tobimanyi naye okwongera okukakasa ensonga yaffe ono omuvubuka ono yatugamba nti gwe omwami ono bwe yajja kwolwo oba yali ajjidde ddala nga teri kuddayo ate awo saategeera naye gwe n'omugoba ewaka wayitawo ebbanga naŋŋamba sikyasobola kubeera naawe njagala ofuna omulimu gw'okola owulira oyagala kukola ki omukyala kati kyekyali kimugobya mbadde manyi nti omuntu omukozi asigalawo ng'era akyakola kiba kitegeeza wamugoba olw'ensonga nti wali otya abasajja babiri okubeera mu nnyumba emu nze bwe nkiraba kati gwamugobera ki Stella si bwe kyali nayagala nkyusemu era ng'omukozi wakyusibwa omuntu ayinza okukola ebbanga n'omukozi n'akola emyaka nga5 n'akyusibwa naye era ne bba wange bwe yakomawo yalaba nga aluddewo n'agamba nti lwaki toleetamukko omuntu nga bulijjo wayita omukyusa ng'omwami taliiwo omukyusa omwami azze naye yennyini yali yansabako dda nti ayagala kugendako kuwummula nange neŋŋamba nti kati ekiseera kituusa agenda awummulemu wayitawo ebbanga naŋŋamba sikyasobola kubeera naawe njagala ofuna omulimu gw'okola owulira oyagala kukola ki omukyala nayagala agenda awummulemu otyo n'omuggyako nemuggyako obutaleeta buzibu bwonna nemuggyako nemugamba agende kale awo wennyininyini mu kumweggyako n'atugamba nti n'okwatayo ssente yatugambye eby'emitwalo gy'abadde 8 n'okwata emitwalo 8 ogimuwe agenda atandikewo bizinesi yatandika bizinesi ya byennyanja bwe yatugamba nampa emitwalo 8 nenfunaawo mikwano gyange baali baŋŋamba dda nti ebyennyanja bikola ne banfunira omudaala awo e Busega kakati omuntu omugobye kakati ate emitwalo 8 wali tomusasula sente gwali ozimutegekera ng'ozimuterekera wamuwazaki agenda atandikewo bizinesi kapito wamuwanga waki nali musasulanga buli mwezi naye okumuwa kapito yajja kale n'ambuulira ebizibu bye n'aŋŋamba nti ayagala kutandika kukolawokko akantu akatonotono akanaamuyamba n'okuyamba ki abeewaabwe nange ngera woonoomanya nti omuntu olina katonda mu mutima nga woonoomanya nti omuntu oyamba nengezaako okumuyamba agezeeko okuyamba abantu abeewaabwe nemuwa nemugamaŋŋaani mwannyoko mwana wa mamawo ngaani Stella gwolyakwa ssente n'ogabula kitegeeza wali olina kyomwebaza kye yali akukoledde gwe bukyanga obeeraawo Stella toyamba towangangako muntu ssente ng'omuwadde nti oba omuwadde agenda akole oba kyayagala okukola nze namuwanga nze nga munyamba muyambe kuba yatugambye ngere bwalabye nti wamwejjako nemuwa kakati omwami akumye ofuna woolaga kakapito kaako genda ofune kyotandikawo nze nkutadde genda weeyiye nampa emitwalo 8 nenfunaawo mikwano gyange baali baŋŋamba dda nti ebyennyanja bikola ne banfunira omudaala awo e Busega nayamba muyambe nga nze kubanga yansaba ng'ayagala kufunawo kantu ke yeekolera nga ye ng'ayagala kwekozesa nemuyamba nemuwa agenda atandika ekyokukola nakola bubi ye abantu nga tebayambika omuntu azze ate akusabye omuyambe ate n'akireeta ne ku puroguramu nti namuwanga ssente abantu nga basiru anti kati yasigala yeebuuza ekisaa kino ng'olina kingi ssente wamuwazaaki teyayagala mumuyambe ate nga ye yansaba okumuyamba kyova olaba nti abantu tebayambika Stella abantu b'omu nsi bw'oyamba omuntu ate akufuukira omulabe wo nayagala mumuyambe naye ate kati anfuukidde ng'omulabe kugamba gwakikola mu mutima mulungi gwakuyamba mutima mulungi era namuyamba nga njagala afune ekyokukola nga bwe yansaba
omulabi bwange bannaye ndowooza owulira naye gwe eyakala programu eno kuva ddala ku Lwokutaano paka leero ku Lwokutaano lwa leero amazima amatuufu mu kintu kino ge gatya omutuufu ku bombi yaani muvubuka omukyala yeekaza bwekaza omuvubuka awaayiriza ekituufu kye kine katulaye gye binaggwera kakati era yazeemu n'agamba nti nno ggwe kino bonna bankyogere ntya gakizibu nti wamuyitanga mu kisenge yakuyita kabala simanya kabala natuimbemu akayimba kashibba muzimanya n'omukabala simanya biki anajjako ewange bwe tutyo anterako obuyimba bwa shiba mbuki ennaku zino kati bakuyita ku kabala n'omukabala kakati maama ekyo gwe kitubuulire kyali kitya kati ngenda nenjagala okwebuuza mu Siteera kati ng'okukabala kyeki agezaako okugamba kabala okukabala kyeki nze n'okukabala sikumanyi anajjako ewange bwe tutyo anterako obuyimba bwa shiba mbuki ennaku zino kati bakuyita ku kabala n'omukabala kiki aba agezaako okunnyonnyola awo nagezaako okumukabala kati nakyo nga sikitegeera bulungi okukabala sikitegeera kale nze muntegeere yanga like ali ategeeza muno wamweyambisanga mu biseera ebyo omwami taliiwo wamuganza kyeyayita okukabala kuba yatumbuyu yagamba kale wamuganza nze nga ŋŋanzeeyo embwa era ekyo kyennyini kwava n'agamba nti omwana ono wuwe nga mumaze ekikolwa ekyo wayitawo mbw akaseera genda bw'okyuse osesema biki bunookubira n'omwami essimu n'omugamba nti olina olubuto gwe wamukubira kyokka nga yali taliiwo nga badde taliiwo mu kiseera mwofunidde olubuto ngono yabadde yakuyise ekkabala nga yabadde akabala munnange kati ye kwe kugamba nti olubuto olwo lulwe kati wayita emwezi nga gumu oba gumu kitundu nendolaba anti alwala yali agenda mu bivulu takyagenda asesema atuma kyavaamu naŋŋamba mpulira nkirabika ndi lubuto ng'omulaba ali atembera nga ziri zitya nga era olubuto kale yalina ennyama muno naye ngendolaba nga akyuse tali nnomo nga bwe yabeeranga nga tukolaki nga mukyekabala nga tukyekabala bwe tuba tugamba ekyo Siteera yabadde alimba siina kye nali nkoze naye sirina wadde n'ekimu n'ekintu bwe kiti kye nali nkoze naye ye waligambye otya naye ng'ekituufu kyo waliga era wali kati Siteera olinga oli ku sayidi y'omuvubuka siina sayidi yensonga lwaki nazze ewuwo nalibadde nkomekereza lwo neŋŋamba kati bituufu naye nazze ewuwo gwe otubulira amazima kati gwe lwaki buli kimu weegaana bwegayi teri kye wakola omanyi etya Siteera nti oba olubuto lwalimu era nakyo simanyi gwe tubuulire bwa wange olubuto yalulekamu ng'agenza okukola lwalimu kati okugamba nti nno mbw ate kakati olw'okuba nti balabye nti alabye nsesema n'agamba nti olubuto lulwe anti ng'akumaliriza agendera bw'osesema nedda kubanga oba gwe amumaliriza simanyi ku mwembi amalirizamu era nze ŋŋamba nti omuvubuka oyo alina abantu b'alina omuvubuka oyo wekitaweerwa alabika alina abaamuguliridde nga baagala kumuwa ssente ajja ayonoona amaka gange ate batya omuvubuka oyo bw'otunulamu emabega section gyaleeta waliwo ali emabega bw'oba osuubiriza ate gwe Siteera wali obaddeko tolina bajjabo size sirina abanga bwefaanana bweti nga sirina mujja wange gye bali omusajja owange ssente zayina ng'ogamba nti no sirina mujja wange of course nina bajja bange era gye bali kati walabika waliwo omukazi ateekawo kino kyonna ateekawo embeera y'okwononera yajje atabule nga bagambe nti nayagadde house boy omusajja asobole okugenda naye nga si kituufu si bituufu byonna kituufu kati ekituufu kyono kyogera ddi nti kituufu oba buli kyendeeta si kituufu si kituufu ate kiriwa kye nakkiriza nti kituufu nga tewali kyaliwo kyogamba omuvubuka akuwayiriza buwayiriza ng'akulanga ki ku birungi byonna bikwamukolera lwaki aba akuwayiriza yali badde akwebaza bwebaza mami weebale babeka be bayonoonedde Siteera era n'omukuyamba ate mwe muva omuntu omubi manya gy'okoma okuyamba omuntu mwe muva omuntu omubi naye ng'era omuvubuka nze nkugambye nti waliwo ekiri emabega ku kyokwoyo waliwo sayansi aliwo ng'era bw'okyogedde kyogamba tetuddamu kuyambayamba bantu era nze okuyamba nkomye leero Siteera omuvubuka ndazeeko nkomye leero sisobola kuddamu kuyamba muntu
ng'omuvubuka oyo bwe namuyamba nga bwe yajja ne muyamba nga bwe yali sigenda kuddamu kuyamba muntu Stella. Mboneredde simanyi na kumanya kubanga mpulira nga obusungu bunzita simanyi kyakumukola Stella. Awe namukola kina yeto tutiisa tujja kukomayo Stella nno unaakomawa gwe tunula olabe eki yayogedde mazima lwaki omugaana waataweerwa ajja kuyingira akaduukulu ng'olwoki nze naye waliwo agenda okayingira ng'omusibira kimbuki kusalagana bigambo byatamanyi okunnyungako ekintu okwagala okunnyonoonera amaka gange ng'oyinza okwogera ekintu wali oyogera ekintu kyatamanyi era ye alina kwakijja lwaki ogamba nti alusala talina kikwakijja nze nkugambye nti waliwo ekiri emabega Stella wali abamupika bannaye anyway naye simanyi kituufu kakati era ye kenyininyini yatugambye naye okumalayo ebintu ye omwana gutwogera kaluwa kuba mbadde njagala tumuleete tumulageko mu bantu at least omulabi waffe wanaatunulya omwana agambe akavuuka kamanya talina wakafaanana wadde kuba twalireese omwana tumulagako netumunga bannaye omwana yono ekituufu kyekiri waddaddala omwana afaanana omuvubuka nga mulaba mwana ayinza okubanga namufaanana mumalayo gwoli wano oli mukumwegaana mwana waani gwe mulaba owange tali kweka bujulizi tunoonya mazima na kituufu taliiwo lwaki taliiwo taliiwo sigenda taliiwo buganye taliiwo sigenda kumuleeta nga mumuteeka mu bino ebyammwe nti mumuteeka ku TV zammwe okumulaba taliiwo kulaga ate mumulagaani wange kulaga ku bantu tumanye oba ddala mufaanana nange kenyini koogera sinnamulabako owange tabiyingiramu bino tabiyingiramu tajja kujja wano kumulaga omukyala ye akalubye naye nga weeganye nnyo kale siganye omuntu yenna akola ki omuntu yenna wabaawo ekintu aleeta embeera okwedifendinga naye at least ogamba kale ekyo nakikola naye nakikola mutima bwe guti gwolaba otya tufukamire twetondere omwami bw'aba nga atulaba tumugambe kale taata gundi sisobola kwetondako ekintu kyesaakola Stella kyotakola osigala omwana wa mwami wange sisobola kuswaza mwami wange kwagala house boy nabagambye nti omwana wa musajja wange mwana wa wakasi wa house boy mpozi omuvuka atugambye mwana mukyaliho oyo mwekayeka gwolina oyo gwe tulina kale kakati mu myaka egyo gyonna etaano omwana gyawezezza kiki ekibaganye okuzaalayo omwana omulala ate nga omuvubuka ono yatugamba nti era yali yakajja like yali tannajja obufumbo mwali nga mumazeemu ebbanga eriwera nga mukulidde mu bufumbo bwammwe naye era nga temulina mwana kati ate yavaawo era temuzaalangayo mwana mulala kati kiba kiraga era ye yatugamba mbu era singa akyaliwo singa osanga mulina abaana abalala kati njaga kubuuza wali owuliddeko nti omukyalo oyo kwagamba abantu abali bafunyeyo ku mwana omulala yenna oba abali ku oyo emyaka kati giri myaka 5 nga nvuddeyo tebaddanga mufuna mwana muwadde kasi oti olinawo obuliriza nze mbalaba bampitako mu mmotoka nga baliko oyo mwana wo gw'oyita owuwo nze gwempita owange kale oba omwami ono yali tazaala kuba ogambye wabasanga tebalina mwana baali tebayina kuba by then omukyala yali mu myaka emeka wakoleranga we nakolerangayo gyali myaka 35 awo kale yali mukulumu naye nga si nnyo kateeka esaawa zina ayingiranga mwana mwana era bakyaliko oyo mwana wo omu kateeka omusajja oba yalina obuzibu bw'oba ogamba nti omwana kubanga kati kitwale nti gwe musajja tosobola bana mukazi ne mumala ero yonna bbanga nga tazaala naye ng'era okyali naye ng'okyali naye kirabika oba omusajja yali tazaala osanga singa nkyaliyo singa balinamu omwana obookubiri kati kitegeeza nti ono okubeerawo kwe gw'ofuna olubuto yali tannajja wali toyina era yagenda omwana ali myaka 5 era tofuna kiki ekibaganya okuddamu okuzaala omusajja wange tannayagala abantu abasomyeko bwe batyo bazaala kamu bubiri
naye akantu akaana yakokubiri kaluwa tannaba kutuuka kwagala munazala muwezezza emyaka 8 ne wetuzaala nga nina 5 awo omulenzi ye yatugamba nti singa akyaliwo singa era mwina abaana abala ffe tuzaala bwe tutyo omwami owange bw'agamba tuzaale nga tuzaala naye kati tannaba kuŋŋamba nti kati tuddemu okuzaala omwami alina obuzibu kale tetwagala nnyo kwanika nsonga za maka ku tv naye oba aliwo obuzibu awo nga ye atazaala talina buzibu omwami we talina buzibu ffenna tuli balamu kuba byonna byonna byongera okukakasa akavubuka kano omuvubuka nti omwana ono wuwe kubanga ekiseera ye kyagambya kye yaliwo era kyagamba nti mwe mwagirira mwafunira like gwe ofunira olubuto ate okuva yagenda toddangamu katula nti ekyo nakyo kitukakasa anti nkugambye Stella tannayagala munayagala mukyesootinga yes abantu abalina sente nabo beesootinga buli kimu bamwakola dda nga lwaki tuba tulina otegekera abaana baffe owokubiri wanajjira nga tulina tugema amaka ge tumuzimbidde bannange okumalawo ebintu bino omugezi aba alina kukola ki omulabi wange olowooza nina kukola kyawo singa oba gwe ng'oli mu mbeera eno ddala omuntu naye kati nze kyendabe kiri kino okumalawo suspicion zonna n'okwewaayiriza n'okwegaana n'okwetiisatiisa nja kusiba nja kukola ki ekyokukola kiba kisigadde ekintu ekyo osobola okiteebereza kiba kisigadde ekintu kimu kyagenda mu musaayi era nga mbadde nsaba nyawo mu buwombeefu obw'ekitalo ne mu bukkakkamu otuwe ku mwana oyo kale tetugenda mulaga mu kamera kyo kiganya omulaga abantu naye mutuwe tumutwale mu musaayi tumukebere era gwe nnyabo nga tusaba osasule kuba watugambye ina ssente tumutwale mu musaayi nga mutwala waani omwana owange ate ssente nga nze nzisasula kwano omuvubuka oli ddala nga bw'omulaba talina ssente talina wadde 10 ensonga lwaki yaddukidde waffe kati ze madde nteesa ffe nga ffe aba ABS twesitule nze ngenda kuddayo ntuuse obubaka tusonde ssente akakadde ako tujja kevaamu nze kennyini nzije tutwale omwana mu ddwaliro tumukebere omusaayi olaba otya nga aba ABS mwe mumutwala tumutwale ku musaayi nga mutwala mwana wange mazima Stella naawe oli musiru bane ndoze mubirabye sijja biddamu 2017 abantu bayeka bagutandise bakambwe tebaagala kubazuulira mazima tebaagala kubalingiriza naye nze nja kubasosonkola buli omu gyali ajja kuba nga tubulira mazima mu kintu kye bwentyo bwebadde program ya leero omuweereza mbadde Nambiru Stella Drake Matovu abaddewo ku kamera abasegenya n'abawo nga producer tusinkane olwokutaano olujja mikwano gyange mu program yemu olugendo lw'omukwano ssaawa 4 ez'ekiro musule bulungi